Vayo kati tukole. Murage alikuja. Soko demu wano. Wano, lawano. Bana irindako. Buterevu president amaze okubanga atuuka ne leader of opposition Buterevu embeera bwekebweri omulungi ali naffe president kosa leader of opposition bamaze ate okubanga batuuka olunaku olwaleero wa gye tugenda okuba ate nga tugalamiza mama waffe mama Jole Mugisha. Buterevu embeera bwekebweri gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media n'emikutu emirala gyonna so bwekityo bwe kiri baganda bange bassebo ne bannyabo president bwatyo amaze okubanga atuuka ne convoy gy'olengera baba so bwetyo embeera bweri. Buterevu oli ku Sama Uganda Media tuli mu kubanga twolekera ate wa gye tugenda okubanga tugalamiza mama waffe mama Jole Mugisha olunaku olwaleero. Network eyinza obutaba nnungi nnyo naye nga president ye amaze okubanga atuuka so nja basaba mwekumire bwekumezi ku mikutu migatta bantu naye nga bwekityo bwekiri embeera bwetyo bwefaanana president nga bwe bagambye amaze okubanga atuuka. Oli ku Sama Uganda Media kwosinzira okubanga kumanya ensonga nga bwe zigenda mu maaso bannange eyakatuuka nsaba sharing video eyakatuuka kola ekintu kimu sharing video mbeera bwetyo bweri baganda bange bassebo ne bannyawo. Okay. Buterevu tuli live ku Sama Uganda twolekera ate maama waffe wagenda okuziikibwa lunaku lwali convoy gy'olengera convoy ya president convoy gy'olengera ya president secretary general kwossa ne leader of opposition right honorable Joel Senyonyi wajjudde abantu bangi nnyo bali mu kweyiwa eno. Network yaayo mubadde munnoonya banaye entuuse banaye entuuse mbadde munnoonya entuuse so okubanga ngenda bawa update so tusabe nnyo mbeere ne network emala so munsabire nnyo mbeere ne network emala musabe mbeere ne network emala kubanga network si ya mulembe nnyo naye munsabire mbeere ne network nsobole okubanga mbaweereza. So convoy yeeyo nga bw'ogirengera ya president leader of opposition ne kusaane David Lewis Rubongoya. Okay. Buterevu baba tugenda gisharing ejja yonna. Buterevu president akosa leader of opposition n'abakulembeze abalala bamaze okuba ate nga batuuka wano. Funaka space one. Mzee Ali.
Esawa yonna gwe omulungi ali ku Sama Uganda. President agenda kuba afuluma. Kimugendo singo okugumira ya network kuba ekikwatagana ne network tewali, so kimugenda okusinga okugumira egenda kubeera network. Nkiddamu simanyi wakati eri etya naye nga mugenda kigumira kuba yo tewali. Bosimana wetalatala nnyo just ositemu ku bifaananyi. So kwate kwano katono nnyo. Babare ikanisa bakora mugishogo kubasima aba ikitu kandi Mwana abantu abo asala mu video nasala. What was setting it? Abantu mwera mutemanya tuyishyikiriza omubiri gwa Honorable John Mugisha, mama warindi, antu warindi, kandi omukazi w'ibiriza hajyago bwo kuzetera Western Uganda ka Vice President wa National Banayi waiso musongero akutukorere ka patak. Ladies and gentlemen, the President and the First Lady are making their way to the last funeral of his friend, his Deputy President. Never and never again shall it be that this beautiful nation will again experience the oppression of one by another. The indignity of Officially sending off your friend, your Deputy President, your sister, your mother, the late High Excellency Jole Mugisha. We will now have the national anthem. We will have the East African anthem, and we will have the anthem of the National Unity Platform, because Jole Mugisha was at a level of her excellency in our the NUP anthem will be Tujazare chirunga, tujashemerwa mu Uganda. People power, our power. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you. Uzalendo pia mshikamano ndiwe msingi wa umoja wetu.
tulinde uhuru na amani, mila zetu na desturi zetu. Jumuiya yetu sote tulilinde, tuimarike, tufanye kazi sote kwa makini, tujitoe kwa hali na mali, tuijenge jumuiya bora. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike, umoja wetu ni nguzo yetu. Abaganda tutule. Don't sit. Mutashitama mutule. Basebo na banyabo nyena ngutu tugitenga rozit hamwe twena terero hango mu ngaro wathensia no sofa kandi nyena ngutwatanise hamwe twena tusime family habo ekwatanise na organizers abandi ubasa kutebekanisiza je mubatero mu ngaro kandi nyenda kutwara mu kishoko mbashabe twena hamwe tugitenga rozit sime National Unity Platform na baba tiribe garuhango omukuzika Honorable Jole Mugisha mwebale mnonga abantu people power. That's good out mjengera wao. Ladies and gentlemen, munchirize twaza kuza ahabimuri, but before that I would like just to network yombi na kuwamanyisa we have enough food network yombi mutufanye we are using na network yomfu tugeza kubogeza na network amfu ico mwana mureba nimba manyisa ntyo, so feel free church muja kutwicereza tubikore byombi.